Buganda Road mu kibuga Kampala. Bwe namala ne muloopa mu kooti endala eya civil, omusango guli ku civil division wali, era naye eri mu Kampala wano yewozesa emisango egyo eminene egya business. Ne muloopa ne mu kooti y'Abannayuganda bonna, era mbeebaza nnyo kubanga batambudde naffe okuva lwe twatandika mu 2020. Naye mukyala Nabukeera ono ebbanga lyonna abadde aguumaaza Abannayuganda ng'alaga nti ayagala nnyo okuteesa nange mbu naye ate nze sikola ki, nze saagala. So tumiitinze ebbanga ddene. Kati wiiki ewedde ku lunaku olwokuna Mwami Magala yajja n'ansisinkana n'aŋŋamba nti mukyala Nabukeera ayagala okummiitinga. Ebyaddala nafuna akamwenyumwenyu ku matama nga ndowooza nti omukyala ono ampiise tutule ku mmeeza tukkiriziganye, yeekubye mu kifuba aliwe ebyo ebintu bye yatwala. Naye ekyasinze okummalamu amaanyi katankabe n'amaziga, mukyala Nabukeera kwe kutandika okunneewaanirako obwewaanizi. Nankakasa nga bw'akolagana ennyo ne Maama Janet, era sisobola kumusobola. Bw'akolagana ennyo ne Natasha, bw'ayina amaanyi amangi ennyo ne Tumukunde. Ekyasinze okunkuba enkukwe ng'ebintu byayogerako nga nange mwennyini nabiraba, kubanga Tumukunde bwe mmala okusiba mukyala Nabukeera nga kooti emusalidde agende Ruzira, Tumukunde namumiitinga ne twogera maaso ku maaso nga zze okunneegayirira mukyala Nabukeera bamute. Saali mubi, namuwuliriza era ne mbakkiriza mukyala Nabukeera bamweyimirire. Kyokka ne mu miitingi gye twatuddemu ekkololo ne Tumukunde, ensonga zonna ze nannyonnyodde zaabadde entuufu, era ne nankakasa nti ebigambo abitegedde. Naye mukyala Nabukeera n'aŋŋamba agenda kuddamu ankubire. Kati ekyanneewuunyisizza ate mukyala Nabukeera okumpita mu lukiiko mwendowooza nti tuli mu kufinalizinga ensonga ziggwe, n'atandika okuntiisatiisa era n'aŋŋamba n'amaliza ng'agamba nti mwegendereze nnyo bannange Bannayuganda. Maama Janet nkakasa nti balwanirira eggwanga lino nga baagala impunity n'okutyoboola eddembe ly'obuntu liggwewo mu nsi eno. Kati mpulira ennaku n'okusoomoozebwa okulaba ng'ate bazze emabega wa Nabukeera okunyigiriza nze omuntu omunaku mponga byoya. Ebintu byange byatwalibwa nga ensi yonna eraba, mukyala Nabukeera n'abitwala nga yambibwako abakozi be. Era nkakasa ebintu ebyo abirina. Edduuka n'alimenya nga mbadde mu dduuka okuva mu 2016. Naye natidde nnyo nga nkakasa ebigambo byonna byaŋŋamba nga nalimbira byeko, kubanga yamaze ng'ayogera ne ku mulamuzi Kamasanyu n'agamba nti era baamuteekawo awo nga state agent ayina okulabirira mukyala Nabukeera atageza n'asibwa, era ennaku z'omwezi nga 2 Novemba bagenda muwa buwanguzi bwe. Kati ne ŋŋamba ate nga nakirabako era mukyala Kamasanyu Giradesi yabba fayiro yange mu kooti 4 n'agitwala n'agiremera okugimuggyako. Abasuubuzi baamala kuŋŋaana ne bakola okwekalakaasa mu kooti emisana ttuku, fayiro n'alyoka agituddiza. Mu mbeera eno nsaba gavumenti, Maama Janet, siina kye nakola. Mukyala Natasha, sirina kye nakola. Nawe oli muzadde kuba kati okuze, oli mukyala mukulu, nawe abaana bazadde balina. Mbasaba muleke kwenyigira mu kunyigirizibwa kw'endiko nga mukyala Nabukeera abakulembeza okunyigiriza. Ndi mwenyamivu nnyo, omukyala yantiisiza okunzita. Meetings tutuddemu zonna nga munsindikira Tumukunde ne tutuula ekkololo ne munnyonnyola ebintu byonna nga bwe biri. Sirina kye nali mukoze, sirina wadde ekigambo kyonna kye nagamba nti kino, wabula omukyala yamenya edduuka ng'ensi yonna eraba, abasuubuzi nga balaba, ebintu byonna n'abitwala. Nalina omwami ono ne tugenda ku poliisi n'erwawo okujja era ne tumusanga nga adduse. Ebintu n'abisitula n'abitwala mu sitoowaze. N'essawa ya kaakano ebintu akyabirina. Nze ndi musajja munaku. Lwaki temukwata ebintu byange ne mubinziriza? Sirina kye njagaza Nabukeera, sikirina wadde n'ekimu. Bwakya ku makya omukyala n'akeera mu dduuka lyange n'alimenya, ebintu byonna n'abitwala. Sirina kye sinnyonnyodde Tumukunde buli tumiitinga ekkololo. Nsaba buyambi eri gavumenti eveeyo stopping impunity n'egenda mu maaso. Ekitongole ekiramuzi mufunye okusomoozebwa okutabangawo nti ndi musajja mwavu munaku, edduuka lyange lyamenyebwa ensi eraba,
obujulizi bwonna mbuleese mbwolese eri kkooti. Kati kano akaseera mukyala Nabukeera abadde ateekeddwako pressure, kati atandise kwewaana nga bwe mumuli emabega mwe gavumenti. Kano akaseera kaali badde kakulaga bwenkanya ng'ennaku z'omwezi 2 tukomawo okunona judgment yaffe oba ensala ku bibadde bigenda maaso mu kkooti okuva lwe twatandika 2020. Nsaba bannayuganda mwenna okutwaliza awamu kubanga abantu bano be batusibyeko buli kibi kyonna kyonna kye mulaba, be babalumizza obwavu, be bakoze buli kikolobero kyonna. Olunaku olwanga 2 Novemba mwenna enguudo zeeyiwe zonna njagala ziddugala abantu, zonna zijjula abantu nga boolekera Buganda Road Court. Tugende naffe tukole statement, mujje muno n'obuwanguzi bwammwe baleke kububatwalako kuba kati mulaba ebibaddewo. Omukyala yankakasizza olwokuna twamiitinga ewa Kiseka mu ofiisi ye, ndowooza ebintu biwedde, maze okumiitinga jeno ayogedde naye. Ensonga ezo ye yatandise kunneewaanirako nga bwe sijja kusobola jeno Tumukunde w'amaanyi nnyo, Natasha ne mukyala Janet be bamukulembedde mu nsonga eno nga bateeka ne state agent Mulamuzi Mulamba ku Buganda Road Court, obujulizi mbuyina, ebifaananyi mbirina, nga bye fayiro yaffe mu kooti 4 gye yali ewali mukyala Sanula Namboozo nga bagitutte mu kooti 2, mukyala Gladys Kamasanyu ng'agitutte agirina. Era ensonga ezo Mwami Peter Sentale asiiba azoogerako ku Nabugabo ng'agamba tetuyinza kubasobola, ate ne mukyala Nabukeera ebigambo byennyini byanneegambidde maaso ku maaso. Nze kati ke kaseera kooti y'abantu naye tandika okukola ebeera active. Mwebale nnyo. Mediation zikkiriza okutegeeragana. Kaakati bo baayise mu kawaayiro ako kubanga nze sirina buzibu nabo. Akawaayiro era ne kakkirizibwa ningenda nange nemba meeting nga baleke kugamba nti Kabanda yeenoonyeza bibye tumuyita ne munteeseganya, takkiriza. Ne bwe nayitiddwa ku Lwokuna sijja balimba, nafunye akamwenyumwenyu ku matama kuba nabadde mmanyi nti ensonga zonna zikoze eki, ensonga ziwedde. Wakafunye ng'ovuddeyo ng'ogenda? Nakafunye nga ŋŋendayo, bwe natuuseeyo navuddeyo nkaba maziga. Bali batutte kamwenyumwenyu ke wafunye ku Lwokuna. Ku Lwokuna amangu ddala nga baakamala okuntumira omwami ngenza okuba miitinga, nze nafunye akamwenyumwenyu nga ndowooza nti bampisa ensonga tuziwunzike ziggwe banziriza ebyange. Era bwe natuuseeyo mu ofiisi ye wa Kiseka twatudde ne twogerezeganya, naye bannange ng'omukyala ali rude nga mukambwe nnyo, ne neebuuza obukambwe gye yabujje ng'ate yampise mu mirembe tuteese. Nagenza okuvaayo nga tewaliiwo ssuubi lyonna lyenfunye wabula nga nkoseddwa bukosebwa. Nkowoola bannayuganda mwenna ng'ennaku z'omwezi 2 tweyiwe ku kkooti ya Buganda Road, tukole statement, tugende tununule obuwanguzi bwaffe. Omuntu ono naye alina okuvunaanibwa kubanga naye amateeka gamukwatako nga Munnayuganda. Ensonga eyawambisa ebintu, twali mu bbanga lya COVID, twali mu kiseera kya COVID nga bannayuganda bagamba bannange ebbanga lye tutakoledde mu bizimbe tetugenda kulisasula. Nga kiyamaani waabwe nali sisobola kuggulawo dduuka lyange ate nga nange sitwagonjiwagira. Kati bano ne banoonya ekintu ekiyinza okunafuya bannayuganda oba n'abasuubuzi. Mukyala Nabukeera n'akwata edduuka lyange n'alimenya wabula ng'ayagala kukanga abasuubuzi balala. Era kye yakola oluvannyuma n'entwalibwa ne mu nkomyo. Bwe nagezaako okuba nga akyakyalamu awo bannange edduuka lyange limenyeddwa, mukyala Nabukeera yankwata n'ankuba mu kkomera era n'ansiba. Naye neebaza Katonda nti ekitongole ekiramuzi kibadde kitambudde ku right channel era nkakasa nti obuwanguzi bwaffe busobola okuvaayo singa nammwe bannayuganda munaalaga nti ddala obuwanguzi mubwetaaga. Pulobulemu ejja kuba emu nti mukyala Nabukeera okusinziira ku bigambo byayogedde ate nga mulaba nti bituufu, kubanga abantu bano singa babadde tebalina kakwate konna n'alibadde siyitibwa kololo wa Jeno Tumukunde ku nsonga eno.